Abakulembeze b'akakiiko akafuga ekkanisa ya All Saints Church mu kabuga k'e Ssembabule nga bakulembeddwamu Jolly Kashande basattiza abasawo abasangiddwa nga bajjanjabira abalwadde mu kkanisa eno kye bagamba nti kyetedde obukyafu ssaako okutyobola essinzizo lyabwe. Abakakiiko bafunye okwemulugunya okuva mu Bakulisitaayo abaabategeeza nti waliwo ekibinja ky'abasawo abagendayo ne bajjanjabirawo abantu mu bukyamu awatali kutegeeza ku kakiiko akafuzi ak'ekkanisa eno. Bano baasitukiddemu ne bakeera ku kifo kino okulaba ebigenda mu maaso era ng'abalwadde abawerako basangiddwa nga bajjanjabirwa mu kkanisa. Batabukidde abasawo olw'okutyobola ekitiibwa ky'ekkanisa. Ekkanisa nga bagiwandulamu, toyireti nga bazijjuza, kompawundi nga basalawo ebweru bonoona ebweru. Kitukosa okulaba ng'ekifo kya Mukama si kye kiteekeddwa okujjanjabirwamu. Ekkanisa yaffe eddugalizibwanga ku mbeera z'abalwadde bw'ozimanyi kubanga ekifo ekijjanjabirwamu era kiba kyateekateekebwa buli kimu kye kirina okukola. Batabukidde abasawo olw'okutyobola ekitiibwa ky'ekkanisa. Kubanga omuntu bw'afuna ebizibu ajja mu kkanisa eno okufukamiramu asabe Katonda. Ate be bamu baleesemu abalwadde abamu nga balina endwadde eziri awabi ng'asobola kweyambulira mu kkanisa. Ffe ne tulaba nga kitukosa ng'abakulembeze b'ekkanisa eno. Wakati mu kusoberwa abalwadde bafulumizza emikeka abweru ne beebaka ng'eno bwe basaba omusawo abafunire ekifo w'anaabajjanjabira nga bagamba nti abajjanjaba bulungi. Abakakiiko bagamba nti waali wayekobaana okuva eri Canon Polycarp Lubowa w'ekkanisa eno eyapangisa ekifo kino nga basasula emitwalo 2 buli lwe bajja nga guno gwakusatu era nga bakamusasula emitwalo 6 kyokka ng'ensimbi zino tazanjula mu kakiiko akatwala ekkanisa eno. Dokita tugambye mbu yajja n'atuukirira Kanoni ne balamuza okumupangisa ekkanisa n'agimupangisa buli kujjanjaba ng'amuwa emitwalo 2 mu buli kujjanjaba. Kakati abadde azeemu omulundi gwa kusatu ng'abadde amuwadde emitwalo 6. Ffe abakulembeze tutamanyi. Bino byonna okubaawo nga Kanoni yeebalamye ekifo kino ng'abalengerera wala era nga kino tekimumalidde n'abulawo ne mukyala we nga yeebuzaabuza ku ssimu. Oluvannyuma batuuzizza olukiiko mwe bateeredde omubulizi w'ekkanisa eno Abelindi Anabakuninga annyonnyole oba yeekobanye ne Kanoni babalyemu olukwe ng'ono yeewozezzaako nti ensonga zino tazimanyiddeko ddala. Kino bakitadde ku muwulu gw'ebyenfuna oguzinzeeko ekkanisa eno ne bateekawo obukwakkulizo eri abo abasuubira okweyambisa ekkanisa okuyita mu mitendera emituufu. Maria Nakyeyune yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.